nafunye short kagenda baka ankutte bwe kati laba kagenda kunkwata abandi yagadde okulaba nze nkumanyi ng'oli bwereere kati lagaabo nedda Summit kisaawe ekisaawe abasinga kye batya kubanga basinga batya nnyo endongo yombisaawe mbwe beja balabisa kati fate awo we batya we tukola ki we twagala kubanga tumanyi we have the numbers abasobola okubanga bajjuza ekisaawe ekyo. Secondly ekisaawe ekyo tikiri mu kibuga wakati kuba ebifo ebisinga biri wano mu kibuga wakati balemesa endongo yaffe okukeesa ate nga ffe tuli bandongo ekeesa endongo ereeta amasanyu mu bantu kati endongo yaffe toyinza jjawula na kigambo kukeesa ffe ekituleeta ebbalibaliko kunoonya wantu wakeesa naye tewali wantu wasobola kutulemerera kujjuza tuddawa batufunireko wano mu kibuga wakati ba ku Serena ngaawo batugambe gavumenti ekkirize wakitiibwa pulezidenti ateekeko omukono ne banne bonna bagambe abaana mubaleke bakube kaseti olabe kati ebyaffe tebikwatagana na ekigambo kendeeza kyekimu ku kizinga okumalakamu amaanyi nga mbadde ndi mu ndongo nkuba ogenda kuleba please era ebifo bingi nnyo nnyo tubigenzemu ffe ne tubivaamu obutabiddira ddala olwo omuntu okujja n'agamba kendeeza eki muntu yavudde mu benda azze kuddikidda omugamba kendeeza ennaku zino ebibbulu bisala what is your source of energy manyi nga mwegaliwa just twategeera abantu kye baagala gwe koozuula abantu kye baagala tebayinza gaana kujja kulaba bintu byokola ki byolina nno bane tugenda ku summit ekyengera era nga mbadde mbategeeza nti nno tugenda kujja nga esswaga liri waggulu tugenda kujja n'emiti gyonna sofa nnina gumu naye nga njagala mugerere masiki abatagala senyiga baluma mpozi suna bene bamufuwa akabizzi banamu ebitono mubireke olutambula mu ba celebrities